Olunaku olwaleero ndine Brian Dumba omukulu agenda kubatubuuzaako mu ngeri ey'enjawulo osooka obuuze ku balabi ba KBS TV. Bassebo ne bannyabo nsanyuse nnyo okubeera ku KBS TV amanya n'eddoboozi mpitibwa Dr. Brian Dumba. Erinnya lino Dr. livaawa? Erinnya neero Dr. tetulinnyonnyola nnyo naye nasoma obusawo lab technology e Makerere. Tontwala speed lab technology yati oyo? Bagiyita biomedical lab technology ebeera degree eyina ebintu bingi naye kati wenvaayo title yennyini neekola ki eya doctor nesigalawo wenvaayo Makerere title yennyini gye batutuuma fe abasoma biomedical laboratory bajjanjaba kyabo kukebeera buli kimu ne wezibeera outbreaks nga ziri mu Uganda oba wa yonna yefe abeera ku front line okuzuula nti kino ekirwadde kyagudde mu ggwanga oba gwe tukusuddemu kino weebityo mwabakebeera ne covid oyo aba yasoma biomedical lab yes sebo. So kati dokita ayingira atya okuyimba ate nga dokita andi kati nkubuulira wano wensoso kinnyonnyola kati wenvaayo tofaayo kankyogere kati wenvaayo tayito neebula olina bachelors tukuyitandika abantu dokita konza ate mu nsi tunoonyaki n'okituulamu bakinyambaza nange neŋŋamba kankiteeke nga ku bulamu bwange. So very many people identify me by that, but I'm proud because nasoma obusawo. So kati dokita omuntu wagera ku makya enewe kankuyite na dokita kubanga omuntu wagera ku makya nagamba wennyonnyoleko mu dakiika nga 2 oyinza kwennyonnyolako otya? Bannenyonnyolako nti ekisooka ndi musajja musawo, that is one. Ekyokubiri ndi musajja muyimbi wa gospel, ndi musajja mulokole nalokoka n'enjiri njibuulira. Ekirala ndi musajja Muganda nviira ddala Masaka. Ekirala baki ndowooza byebyo. Si musajja mufumbo. Kyekyo tujagenda ddala maaso n'omukulu Dr. Brian ate nga nyongera okutegeeza tulina app yaffe ya mulembe nnyo osobola okubeera nga odownloadinga app eno ku Google Play Store n'obeera nga ozzayo program yonna eya KBS TV gyo esinga okunyuma era gy'osinga okuba nga oyagala osobola rewindinga osobola ogizza maaso osobola ogizza emabega n'osobola okubeera nga buli kimu okikwasaganya bulungi nnyo. Facebook kwetuli, ku TikTok kwetuli, ku Instagram kwetuli, Twitter kwetuli tusinga kozesa KBS Television UG genda osobola okubeera nga olikinga video zaffe obeere buli mawulire agamba tubeera nga tukyaganyuma. Njalina omukulu Dr. Brian ate nga muganda wange tukyalina bingi tugenda okuba nga tunyumyako olunaku olwaleero. Kati dokita okyajjanjaba taata? Kati gye nagenda mpapye kale gye mbeera ndi mu upgradinga. Yes, ndi mu upgradinga ekintu ekyo kibeere ddala nga kiri complete for my masters. Omukulu Brian yasoma kyenkana ki? Nasoma bachelors kwe nakoma. Oba nkubulira nasoma Ekimanya secondary Masaka then nenzijaawe Makerere then neyongerayo gye mpangalire ennaku zino ndiyo ku upgradinga kusoma masters. Yes mukama wange. Kaakati ebyokusoma bino bitambula bitya? Obulamu bwo bwali butya? Birungi. Bw'otuuka eyo oddira empapula zo ne baziraba ne balaba ky'osobola okwongerako. Ebiseera ebisinga bw'obeera ng'ovudde mawanga gaffe gano aga Africa bw'otuuka e Bulaaya baddira documenti zo ne balaba nga basobola okuzituukaganya n'omutindo ogw'eggwanga eryo. Yes, kati we natuukayo ne baziraba ne mba nga nsobola okwongerayokko ebbanga eritali ddene nnyo ate eritali ttono nnyo. Yesewo. Dr. Brian njagala tunyumye ku obulamu obw'obuto nga wali okyali muto obulamu bwatambula butya ate kyatuulira oli muganda wa Pastor Bugembe tumufaanana nnyo. So enkula eyo mwakula mutya like ewaka? Ndi mulungi nnyo kw'oli. Ate lwaki? Tondaba. Osinga Pastor Bugembe obulungi? Tondaba. Nkulaba. So twakula ewaka. Mwali abaana bameka? Twali bana bataano. First born I think yali miscarriage. Yeah, then second born ye Pastor Bugembe
Then third born wali awo yafa bamuyitanga Dennis Sekaiba. Yoli gwe yayimbako. Aha, yoyo gwe yayimba. Then nze nali nzira ku Dennis. Nali nzira ku Dennis. Ale nange sinze last born. Last born bamuyitanga Isaac Sentume. Isaac ne yafa nga bato. Mu stories ezenyimba tuziwulidde nnyingi ng'anyumya nnyo ku bulamu buno obwewaka tebwali bulungi abazadde baafa mangu sooka otunnyonnyole mu situation eyo. Kati situation eyo nze nali bulungi ye ataali bulungi. Otya? Kati abazadde we bafa ne batugabana. Nze Noli Dennis yali akyali mulamu ne batugaba gye bazaala mama waffe. Mwaka kyogo. Bintu no bino byaddako. Kwa abazadde bafa ndoza I think 94. I was 4 years. Musumba oyo ndoza yali mu oba 8-9 years. So ne batugaba nze gye bangaba nali bulungi banjagala nnyo era bampisiza ddala bulungi era be bankuza up to now. Kati ye gye bamugaba eri oba kategedde akantu ako family yatuula. Kati ye we yakulira tewali walungi. Simanyi wati wali walungi according to him. Wali embeera yali n'engeri gye erinze gye nnali wali walungi ndowooza ye tebyamugendera bulungi ye gye baamugaba. Ebiseera mwali temweraba? Yajjanga yeewaka nnyo kubanga era yatuuka n'aviirayo ddala eyo n'abeerera ddala eka n'asomera nayo. Side kyeyo? Misanvu kiriwa? Misanvu kiri Masaka okyamira kyabakuza n'oyingirayo mu kibinge. Ab'e Masaka ndowooza mumpulira? Tolina kyomanyi ku by'e Masaka. Ab'e Masaka simanyi oba mumpulira? Yes, so wakito bwe kyali. Kati mama afa taata afa olwo mutandika okusoma yo olwo bamuleka eno. Kati nga bwe nkubuulidde nti abazadde baali kuba mama yasooka offa kati taata ye yasembayo. Muli Masaka olwo? Tuligulamu olwo we bazaala taata oba waayita ewuwe. Kati awo meeting we yatuula nga muzeeyi bamaze okukola ki? Then ne batugabanya kati ye ne bamuteeka eri naffe ne batuteeka eri. Yes. So kakati atandika okuyimba. Ebiseera bw'olwo otandise okuyimba? Kati ate nze okuyimba okwange natandika late. Kyova olaba nti abantu they are just getting to know me. Kugwe naye ani yasooka ova mu kyalo? Ye yavaayo mangu olw'embeera ze ezo zajja okwennyonnyolera. Oba bulijjo zaayogerako. So nze natandika kuyimba after Makerere, after graduation kuba yaŋŋaana. Okusoma wali osomera wasigala eri mu kyalo nga gy'osomera? Nasigalayo mu kyalo. Kimanya kiri Masaka. Nasomerako ne St. Joseph Nkoni simanyi bali kyaliyo. Then we najja wano e Makerere ye yali ampeerera. Ebiseera bye yali amaze okukwatamu? Yali afunyeemu ndowooza ezimala okukola ki? Okubanga ziteekawo nga nsobola okusoma. So awo n'aŋŋamba nti wonooba omaze okusoma yagiyita na degree ye olimala degree yange olyoka oyingire okuyimba. So I had to wait. Mu family mwanu bameka abalinamu ekisono eky'okuyimba? Dennis oyo yafa yali alabikanga naye ajja aba muyimbi ow'amaanyi. Ale nze ate abiriiko. Ebyokuyimba tewasooka bibeerako? Saabiriiko nali nyina omupiira mungi nga nsamba omupiira mungi. Naye anyumya omupiira yagukubanga. Sikulimba. Aguyumya sisuubira. Twamuteekanga mu golo nga golo omupiira giyitawo buyisi. Omupiira giyitawo buyisi. Nga mu golo waba mwali mu golo. Anyumya yakubanga omupiira. Mpozi gwolimba. Sikulimba. Yabeeranga muunu yengerwa. Mu golo mwe twamuteekanga naye okubeeramu kwe n'obutabamu muntu bifaanagana. Golo ziyitawo buyisi. So ekito wekyali. So kati buno obulamu obw'obuto bwatambulanga butya ebiseera byo mama ne taata bwe bataabeererangawo? Kakati obulamu obwo munayinza sina nnyo kyembujjukira. Nga bwe nkubuulidde nali 4 years oba 3 oba meka. Wabula nzijukirako mu moment obumu ng'akaliwa bisaganya okunyumya byannaku ebimu. Wabawo akamu akasinga okunyigako osobola otusharingirako? Kale nalabako olunaku lumu mu kisenge mami mwe yafiira bagezaako okutuyingizaamu ffenna nga batuleese ng'abaana
tumulabeko kati nze ngeri gye nali omuto nenti okola ki n'agamba nti abaana bange n'okuntya bantidde so akoko nkajjukira already yali amaze okufa ng'akyali mulamu mu kisenge tuyingira nga ogamba nti babaleesa abaana bonna ndowooza baamanya nti agenda kuwona I don't know. So mu kuyingira nali muto banyingiza lwampaka nga ntyamu mu kisenge omulabako so bambi ne kimuluma nze ekyo kyokka kye nzijukira ku maama wange. Taata wange naye mujjukirako twamulabako Ayinayo yajjiranga twetedde engoye ezifaanagana twayambalanga engoye ezifaanagana. Anyway, nokufaanagana mufaanagana nnyo simanyi oba tufaanagana simanyi ogamba onyirira nnyo obulungi bulumanzi neno Brian ono gwe mulaba wa ddalu ayinamu ku ddalu. So Dr. Brian tusite wali e Makerere abayitawo Highway College yali akyasoma kati nga wetuwummula abaana be bawummula ye ng'asigalawo mu dormitory kwa yali ndoza yali nga talina gy'asula kati nagwe navanga mu kyalo nga bwenzijja Masaka bwenzijja okumulabako mu Kampala ebiseera ebyo ka transport kabanga kammeka okuva e Masaka paka wano obanga 15 abe Masaka ennaku zino okuva e Masaka paka wano ziba mmeka zabanga ntono bambi zabanga ntono kati nga bwetujja nga tusula mu dormitory. I used to come once in a while then okugamba nti nzijidde ddala e Kampala nali maze senior 6 nayagala nnyo eri kuba banjagala nnyo nayagalayo nnyo eyo nga saagala kuvaayo kati bwe najjanga university bampa ekifo e Makerere of course I had to stay in Kampala. So no senior 6 wagikola otya tobanga wagikolanga publicity nateete da publicity mulaba mutumidde senior 6 yo banagikola nti kyemisingo manya nayita bulungi wabula nze bano n'ebintu sikyabijjukira ebyo kiki bw'okula n'ofuna obuvunanyizibwa waliwo ebimu by'ojjamu n'oteekamu ebirala mu mutwe but I used to perform well. Makerere tebaali mpadde sekati otuuka e Makerere Makerere nayitiramu mugundi mu second class upper siti ajogera because erima bangi honors degree safunayo retake nza wande sedda nali ku dean's list kyobomanya ababimanyi babimanyi so kati njagala mpisemu ku lunaku lwasooka ku university e Makerere ovudde mu kyalo nga sinatuuka ku lunaku olwo wano nnyini we tuli waliwo Emboozi kakati mpangisa enju nagipangisa ku luno oluguudo lwe tuliko wano kakati so olwo sente zipangisa enju gwava mu kyalo ozijjeewa muganda wange yampangisiriza yeyali ebiseera byali afunyemu kasente yampangisa emyaka gyonna kati Pastor Bugembe ebiseera byalinawo kayimba ki yalina nnyimba ze by the way newenabeera e Masaka yo nga mpulira bazikuba mbizindaalo ng'omanyi baba yayimba nasomero lyanga alimanyi era nga sikwatwako nga limanyi ono muganda Pastor Bugembe aliko e Kampala oleka tujja wano mpangisa ennyumba eyo maaso awo kati nvaayo kungule ku byokulya ekkuba eriddayo teryambula nanoonya ennyumba yange nayita kuno kwennyini luno oluguudo lwennyini nyumba yambula zolineko nga buli kikuba kyensanga ekikkirira nga nzikirira wapangisa saidi kyawe Nansana ku Yesu wamala nnyo wali waggulu ku bitrakita kati ebyokulya bigula saidi ndowooza nayitawo nnyo opangisa ennyumba munnamasaka avudde e Masaka otuuka okunoonya ennyumba gye wapangisiza ngitaddemu ebintu byange byonna ekubula nenga ano banzibye bannange nenkamala n'ebisumuluzo byo nga gwabirina nyumba yambula so kati ennyumba ogiraba otya nakati sikiza nti nagiraba kuba nanoonya ennyumba naba nenjira sawa mmeka ezo kiro abantu bonna nebebakanga noonya nju yange naye nga okudda ku kibuuzo kyo Makerere Makerere nasulanga mu hostel eri awo bagiyita Wotalu nenzira ku baskoni olunaku olusooka ku Makerere nali nnyo sijujjukira bulungi naye kyenzijukira nti nali so committed nnyo mu bitabo byange nali so committed nnyo nga n'abantu nga kizibu nnyo okundaba
like ebitabo byali very hard course eyo bagipakira ebintu bingi erina kubeera nga embalala bagisomera 4.5 years naye wano bagiteeka ku 3 years kati toba na budde ng'olina ogenda emulago gye twakoleranga gundi training buli evening namwe mwagendanga malwaliro ne muyigira ku bantu twabeerangayo emulago yes mu biseera ebyo omuntu yali akufiiriddeko mu ngalo ng'okyasoma nti anya abafu era saa balaba anti walinga musawo naye nabeewalanga nnyo saagala tekutuukangako lunaku kiro ojjukira olwakuberera obi mu ddwaliro tewali nnyo naye nga mu kusookera ddala mulago yali etutiisa naye twamala ne tubimanyira because omanya nti this is my profession so kyonna ekijja you must handle solo kati otuuka e Kampala osanga pasita Bugembe olwedde yesereebo otandikirawa so we natuuka muno mu Kampala yali ayimba kati nga nawanvuwa buwanvuyi nali mumpi nnyo naye nga omusinga obuwanvu kati ndaka namuyitako katini so gye yagendanga okuyimba ng'ayagala nnyo okunnyanjula yali ayagalanga nnyo okunnyanjula olwedde yali akimanyi mbu olinamu talenti y'okuyimba yali amanyi nti mpandiika yaŋŋamba don't sing but write keep on writing era nawandiika olina akayimba kamuwandikirayo waliwo akayimba ke namuwandiikira kaali yali project ya Ministry of Health kati ndoze engeri gye ndi mu byobusawo n'alumpa era yansasula si mu busabo sikubanja nansasula pasita Bugembe tetukubanja yansasula oba yanseera yakola ki wanseera okuseera atya atekamu obwongo bungi nnyo mu luyimba olwo yakuwaayo mmeka ebiseera ebyo ebyo byenkugamba si byadda nnyo bya 4 years oluyimba gwe waluyimba yaluyimba lwali lwa Ministry of Health ndoza ne David Lutalo bamuwa n'abayimbi abalala ndoza bamuwa ne Misaki bamuwa so kati otandika bwoti mpolampola omuwandiikira simuwandiikirako kokka ke yampa nenkamukolera yali takimanyi mbu omanyi okuyimba oba okuyimbako yali akubuusa amaaso ng'akumanyi mu kuwandiika ennyo ebyo bya 4 years nali natandika dda okuyimba kati watandika okuyimba ng'okyali ku Makerere kati we graduatinga e Makerere then nentandika okuyimba immediately after graduation because yaŋŋamba toyimba bw'onooyimba tojja concentratinga ku bitabo ojja kugwa ye nga amaze osoma soma okwo kwajja kweyogerera yali avuddeyo e Makerere yayitawo buli omu ayitawo Makerere toyitangako Makerere saayita Makerere toyitangayo nayitawoko ntera oyitawo yayitawo Dr. Brian baddaye yayitawoko so otuuka olinnya taxi nekuyisa e Makerere oba oyiseewo ate naddala abayitawo buli lunaku bo baasukka waliwo abaalifuula ekkubo nga bo bayitawo buli lunaku ate bayitayo nnyo balala so kati otandika okuyimba luyimba kiro otandika nalwawo natandika n'oluyimba baluyita waliwo bayita obulamu kigezo naye ndoza abantu lwe bamanya ennyo nalukola ne Joseph Ngoma baluyita future future eri mu Katonda ebiseera byange eby'omu maaso biri mwoyo mu maaso we lutyo soka Joseph omusangawa Joseph yaŋŋaanisa okuyimba atya kati ebiseera Joseph yatandisa okuyimba kati Musumba n'akimanyako nti ngenda kukola oluyimba ne Joseph Ngoma kwe kuŋŋamba lindamu so we navaayo ne nnoonya Joseph ne tukola oluyimba lwaffe so kati bannaye emboozi mpanvu siyinza gimalayo mboozi mpanvu nene nnyo naye nga omulabe mulungi owa KBS TV nyongera okutegeeza nti buli lwakutaano saawa 5 paka saa 4 tubeera ku Friday Dance Force tubeerawo n'abayimbi bangi nnyo gwe mukulu ye mukulu naate olinga gwe mukulu kasita ofuna ssente tukole bwetu Dr. Brian ampe ku ssente nga tuli mu kamera banaye nsaagasaaga nnyo
Anko soko mtunize kamera Dr. Brian soko. Just simanyi we nyina koma. Ala nekirala Dr. Brian ava America bampe ku dola. Dola era ngene kyekindese wano uli omu ngena mowa. Nze mpanga abantu balaba. Uli omu ngena mowa uli omu. Banange bampe. Yalimu ku byandese. Bampe. Wesirikire. Tumululo suna. So Dr. Brian, ovote Uganda. Nakola concert yange mu May 2018. Weyagwa eriweeyo. Yali ku Worship House. Weyagwa n'engenda. Process soko tuwe process process tugenze musumba yali ayinayo show. Yes, mu US. Yali ayinayo show. Nange nga ngenda okumuyambako n'okuyimbayo ku buyimba bwange obutonotono bwe nalina by then. Yes, wantu we nagenda. Kati wotuuka eyo. Bwe natuuka eyo nentuukirayo ddala. Tewavaayo. Nenfuna omuti gwe neekwata. We wagenda tewavaayo. Kugane nenyweza ku muti. Abasinga bwe bagenda eyo America afuna mukyala. Gwe wakola otya? Anze wange ali wali tomulabye. Anti ngamba walaba wagenda America obutavaayo nafuna omukyala gwe walemerayo otya? Okulemera nze nali nyina plan yange y'okwongerako ku bitabo byange. Yeah, so because we male Makerere mukulu wange nangamba nzire ku masters immediately ne mugamba nali sagala kwongerako bitabo nga ndi mu Uganda era tekyamusanyusa by then. Yes, but omukisa we gwajja ogugenda nemanya nti lero kyekyo kye nali nayagala munda. So it was an open door nali nyino kikozesa. Kati wotuuka eyo sooka otunyumize. Wotuuka eyo. Wenatuuka eyo ate kiki era wenatuukayo abazungu ne mbalaba ne nsoma akapande nga kagamba welcome to America. Ako ke nasinga okunyumirwa. Awo wennyini. Ndabanga ebipande byonna tebikyalina makulu. Bikawempe tula biki? Kawempe tula welcome to Nabbingo ebyo nanga temuli makulu. Nenga awo ologenze ne visa ekubezayo emyaka egyo gyonna ena gye wakabeerayo. Kati wotuuka eri waliyo sitole zaayo. Waliyo ebyayo wotuukayo bannayuganda abaliyo basobola okuyambako. N'okola process. N'okola process n'obeera nga oliyo nga oli mu America ajjudde. Nange kankwesibeko tuddayo ffenna. Kyekyo kiwedde. Kyekyo kyennyini. So kati otuuka mu processing mu ekivulu soko nyumize ku kivulu. Kyali kirungi. Kyagenda maaso bulungi. Then tukuba ne show endala yali Boston. Yes, Boston yo bamwali mu show video mu something like that. Abazungu bano bategera Oluganda lwoyimba. Kakati eri abazungu basobola obeeramu mu audience naye nga si bangi. Nga tebabitegeera. Babeeramu ndooza nga oli waliwo yazze nayo bayamufumbirwa. Naye nga audience esinga babeera bannayuganda. Yes, kubanga babeera bategeera olulimi lw'okola ki lw'oyogerako oba lw'oyimba. Naye nga abantu bangi. Abantu bangi nnyo, abannayuganda bangi nnyo. Like right now tuli mu global village. Like abantu batambudde nnyo. America waliyo ekyalo nga tukya bannayuganda bokka. Tekiriyo. Ne waliyo ekyalo nga balimu bangi. Naawe kyolimu? Wendi waliwo abantu bangi. Waliwo abannayuganda bangi nnyo wembeera. Naye bannayuganda bali everywhere. Toyina waliwo ne state gy'olowooza nti wali muntu. Yes, gye bali everywhere, they are scattered everywhere, all over the world. So kati wotuuka America eno ekitone kyo ekyokuyimba wakyongerayo? Yes, nakyongerayo era nayimbanga mu makanisa nga bwe nakolanga wano. So naweerezanga abantu, waliwo abasumba nga bampa omukisa n'enkola ki? Naye nagenda okulaba nga America ina speed gyenvuga. Ne ndaba nga sijja kusobola okwasaganya bintu bino biki? So nendizotinga sokolindeko wasigala okyajjanjaba oba wagenda ne kosi eno y'obusawo gye wagenda nayo wajongerako notandika okukola? Anga government oyina kusooka ku upgrading eri. So bw'otuuka tosobola kukolerawo. Tosobola ekyo buli omu ajja kikubuulira abanga simulimba nga nze. So ne music nensigala nga nensalawo watuukira mu bitabo. Ntukira mu bitabo n'okukola obuli mulimu obutonotono bwe mba nfunye bwesigenda kugamba. Kuba njagala nsigale ng'ompaddemu katiibwa akatenetene. Kategeera. Okitegedde. So
ne resorting to do music without performing. Era nze ndaba wano eri mu America we bandaba mu mikolo gyabwe bambuuza banga okomyewo bukomi oba lwaki because nalekerawo performinga. Wali serebu eyo? Of course woba oyimba abantu mulimu abatukala abamanyi abatonotono bakutegeka ebivulu. Nali sinaba biyingiramu ebyo naye nga environment America yanvuga speed eri ensi eri very busy era kyobola bangi bagenzeeyo okuyimba ne bakola ki ne bakwesonyiwa temuba nenya bambi Uganda ensi ziri ku bayimbi baffe ab'Uganda muyimbi kigwaliwo mitinze kali America ayimba mwe bali basekamate tubalaba baani bebaani abalala munyenga twogera ku ssimu ali California ndudde okwogera naye twayogeranga nnyo luli mwe bali saagala kubamenya waliwo n'oyo mukyalo oyo katikitiki namulabako oyo katikitiki oyo Irene Angela naye namulabako bangi tubalaba Samali namulabako temubisala muno ne mubibawa bayinza okuba beekweka eyo kati mukamba etondere benjogeddeko no yanvuza speed munoonye ono kati myaka emeka? Njiringa ena. Myaka ena. Jiringa. Ne mbadde sinakumalirayo. So music nensalawo okumukola muwerezenga Uganda. Ofuna. Era emyaka gyonna egyo gye mmaze music abadde akubwa ku ma TV wano. Tumufuna. Aha, amina. Naye nga eri si performing nasalawo nsigale ngeno ndi relevant abantu nsigale nga nkyabaweereza. So nkola videos nkola ne studios awa ne Uganda. Ngwadde ndi eri. Mukikola mutya? Mukikola mutya? Oliko osobola okurecordinga, osobola obuweereza oluyimba producer we nakubira track no voicinga twina studio ennungi bagiyita sima Heavenly Records. Yes. Rocky, producer Rocky bamumanyi bana Uganda. America yetuleyo ba DJ Khalid bani baina studio eziri America eyo. Kati America eyo giraba. Nga olaba Africa eno. Nti waliyo Kenya, Nigeria wa. America nene nnyo. Ekitegeera just eri bagigata nti United ki. Nesirala. Oyinza okubeera ano Kampala nga togendangako mbaale. Webale nnyo. Nga Khalid ali. Yana Khalid ne wabeera ali awo. Byayimba tabitege. Oyinza ogenda nsebo no. Oyina noonya banno. Obutamenyeka mutima. Noonya banno. We mwali amayuni ekaleerwe. So kati ono naye yali muna Uganda yatekayo studio. Ya Rocky people know Rocky. Yali akola ne producer yalakola ne enyimba za research nyingi ze yakola. Ne olwa Bobby Wine mama w'abaana yenga yalukola. Wayatuka yatekayo studio. Nungi nnyo. Badaye Uganda bakaba bayimbira mu bana abazungu. Nabalala bajja of course. Abazungu yabajja. So kati obulamu buno America butambula butya? Bulungi. Olaba ndabika ntya. Eka bulungi kyobala nakusabye kasente. Bulungi alina nataddeko amatala ne ganyiriza. Boleka. So kati pasa Bugembe ono mbadde muwuliziganya? Of course. Kuba mu stories ezisinga tetwawulirangamu nnyo kyakunyumya ku baganda be. Olowooza kyalinga ki? Era yamanyi. Nenze nga mpuli abanyumyako. Teyateranga nnyo banyumyako nnyo. Simanyi naye nze ndaba yabanyumyangako. Anyway, interview gye tusooka okulabako wali era America ku interview emu. Ne weeyanjula. Ne neeyanjula nti ki? Ka Muganda Pastor Bugembe. Anti kati abana Uganda waliwo olimba olaba confusing nga nalubagamba lwesaagala nnyo okuddamu mweyo interview. Nene nkizuula nti newendi byogerako emirundi 1000. Ensi yonna tejja kutegeera. Terikitegeera. Mbanga amala obudde ne wobinyonnyola. Kubanga ne tubyogedde ku TV n'obyogera like biggwayo niye ndoza buli lunaku waliwo omuntu ava mu kyalo n'afuna smartphone. Kituufu. Wafuna smartphone najja nga ye nayo olina omunnyonnyola. Mu bayimbi ab'Uganda be tulinawo ssaawa zino. Muyimbi kyasinga okuyimbira obulungi. Lutalo.
Lutalo ayimba. Lutalo ayinawo olutalo ne Palaso. Waluwuliddeko olwo? Nabawulidde. Naye ndoza music waabwe wanjawulo. Music waabwe wanjawulo. Music wa Palaso simanyi lutalo lwaki mpozi bayinza okuba bakayanira omukyala bakayanira. Si mukyala lutalo aleko ku interview emu awo naga Palaso nayo ngeremuko kumanyi mu kuyimba ekyanyiza Palaso. Okay. Wekito wekyali. Kakati nze kyensobola okwogera ku nsonga eyo nti omuyimbi yenna gy'abeera aba akola nnyo because tosobola kugamba nti kati Palaso takola nnyo, akola nnyo alabe ng'asigala ku ki kyaliko. Yes, kati ate ne Lutalo yakyogedde mutima mulungi kwagaliza neno Lutalo lukuze. Naye nze ndumaze. Olumala otya? Ndumaze. Lutalo, David Lutalo yakyogedde kwagaliza. Kubanga omuntu kankubuli omuntu atakwagaliza takwogera nako kuyisa mukama kuwa relevance. Kituufu. Okitegeera? Ndowooza muganda wange Palaso ekintu yakifunye bubi. Naye ate lwakwa music wise abayimbi kati olaba Lutalo luliwo kati ndi wano ndi kuboogerako. Era bamaliza bombi bafunyeemu. Era ojawuli olimba nga lufulumye luhiitinge. Bafunamu. Tulina omuvubuka wa Italian Skin omuwulira? Muwulira? Omumanyi? Muwulira. Omuvubuka oyo akuba. Muwulira. Omuvubuka oyo muweereza obubaka nti representing ekika ky'abantu ekiri ndoza oba nsaga kyogera bubi abantu banfune bubi. Ekika ky'abantu ndoza abadde nga abatafiiriddwako nnyo. Okitegeera? Abantu bamuwulira ye representing ngoba gundi wa ghetto something like that. Italian Skin wa ghetto. Wa ghetto abantu awulwe tufuna omuntu ng'avuddeyo nze kinsanyusa nnyo. Era ng'ombe eriwo kati kasita ogamba osambwa. We bagamba? Yes, temunsambira wano bannaye. Naye nga Alien Skin nasooka funa clip yali yaka video nga kaliko you know miss it at danger. Yatagitya. Kati nga kuliko omusamize oli yagenda nakuba omusamize olwo nekanyumira nnyo alukasera nkateeka ku status zange kati ne wabeerawo omuntu omu n'agamba okankwe link y'oluyimba olwo then alimanyi si luyimba. Naye nga he's so talented. Okuva ku olwo nyina mukwano gwange Charles abeera mwagala nnyo amumbuulira. Magezi kigomuwa kuba twalabe yakubye promote omu kuba promote yategeka ekivulu kya Edukenzo Festival. Yamukubye. Anti kati eri gy'abadde alina okufuna bahandola. Because ate kati ebyo tebikola eno. Okitegeera kubanga ayimbira abantu abategeevu. Wali abantu abategeevu abantu abagenda okunyumirwa music wo ebyo tebikola ebyo ebyagisimya bayita gangalism eyo gwefula ganga sitabiki ebintu ng'ebyo afune bahandola basobole okumuhandolinga bulungi. Ojjukira Luis Suarez Suarez yalumanga Suarez yali aluma musambi gwa mupiira yalumanga bazampi banne basambi banne nga baluma Barcelona we yamugula teyaddayo kuluma muntu. Barcelona yamuteekako abantu abamubuulirira. Era Suarez taddangayo kola ki kuluma muntu. Kati ne Alien Skin. Yes. Ayina okola ki okufuna bahandlers bamuyambe. So kakati tulina abayimbi bangi nnyo Uganda sawa zino abamerusa abavuddeyo. Tulabyeko omukulu Fik Famaikandozo omutegeera bulungi. Mumanyi. Ebibuuzo byongenda kubuuza bingi. Nze wendi. Ayina omuwala Kataleya Nikando obawulira. Yes. Ennaku zino dating akaana ke bayita Kataleya. Akaana ako katambula ne mukwano gwako Kando. Oza kinaabateekawo ng'ab'emikwano ne muziki waabwe. Yadde adeating ani? Kataleya. Gwani yagenda amudating oba tamudating. Ninaka hotel ke nabaguddekaawo. Ka video nkalina. Kati nze ndi wano naawe ndi mukudatinga. Anti kati kiri bwe kiti. Bo nga omanyi mwe tuba tunyumya Brian Emboozi. Yaffe olaba nga tunyumya Emboozi. N'Emboozi eya Samsung tawo nayo obogiwulira. Waba amudatinga tekiri mu stand. Anti kati jjukira ina mukwano gwe bayimba bonna kiba kimutwala wa. Oli ye Kando. Kando tamwoche. Nsaga nnyo Kando tonyigira. So anyways kyensobola okwogera nti bw'obeera oyingira mu relationship ekikulu abantu bayingira mu relationship nga tebamanyi eziraga. Kati bw'abanga amanyi nga ali serious
tekirina buzibu naye alina okubeera ready dating a fellow musician dangerous. It's very dangerous. However, it can work because tulina Sophie Gombia ne Mr. Sam Gombia tebabaddeewo naye olina okutegeera nti feemu eno mu maka omukazi agiina nga naawe ogiina fiiki kiyinza obutakola nnyo so olina okubeera ready to what you are going in. Then ogambye bana babiri Kataleya ne Kando nedda kimanyi ne Kando era naye ayinayo munne talina wena ge talina ku bulungi bwo bwaliko mbeera naye obeera naye tugenda kufunayo omuntu muwe alien skin olimba kakati omwana gwe bayita Martha Mukisa omumanyi muwulira yategese concert nga 12. Yes. Before kuba kati kimanyi omanyi music. Yes. Wobuliriza music we kikyofuna? Mulungi mulungi ayina siyagala mutasaaga oyo ye tasaagirako ddala bambi tasaaga agendere ddala mu maaso. She's so talented. Music tumukuba mu America. Tunuza no kamera tumukuba siyo kasa America yo kalokwanzi baga omuto gy'amanyi ne yonna gyali America enyimba za Martha muziwulira nnyo lwakwanti waliwo olunzi luse mu mutwe ng'ogyeko yakola ne Kenzo tebatukyawa. That's a very good vibe. Lukubanya America eyo lulungi ali talented nnyo. Yategese ekivulunga 12 May so kuba mpitira abawagizi bano. Bano era njagala kukubiriza si Martha yekka buli muntu yenna asobola okuwagira Uganda ne music twewagire nga aba Nigeria twewagire abana bali talented so twalo mukisa guno okuyita abawagizi ba Martha Mukisa. Yes, 12 May Freedom City bane mujje mumuwagire. She's so talented. Ordinary mitwalo 2 VIP mitwalo 3 tebo yaka yasabe nantono kuba talent ye ndaba nene nnyo ku sente ezo. Martha yasabe sente ntono. Anko Norman muongeze ku sente. Yes, she's so talented. Bambi mujje mumuwagire. Kimanya nawulirako Kenzo ng'ayogera manyi nawulirako avudde wala mujje tumuzeemu amaanyi. Martha ono interviews ezolabyeko before n'ebintu by'omuwulirako kiki omulabamu ekitali mu bayimbi abalala? Ndowooza kyonna kye mumanyiko nkiwulira mu vibe ya music we. Mpulira nga there is something special about her. Mpulira nga she has a very bright future ahead because ayingidde nnyo mu urban kind of music oyo wabategeevu. Mpulira nga music wasobola okugenda wala nnyo. Kuba na America ogambye gyali tumuwulira si atasaaga oyo tasaaga oyo atasaaga subireyo kashi America yo wabaza je akikube anti kati gwa genda omutegeka oyo ye tebayinza butamutegeka. She's so talented bambi. She's so talented. So kati Brian Lwimba ki sofali tulina wo lupya ne music atambula atya kati sofani stage gye tuliko? Sofa nasalawo okukola music nga wemuweereze Uganda. Music ono oba omuwandiko osinziira ku ki? Music gospel music ena gyava neyenkana alina okukoma ku mutima gw'omuntu. Yes, kyekimwawula ku noli asobola okukomako naye but spiritually olina okubeerako ng'olina obubaka bw'oweereza ensi. Natolaba gospel industry yavaako ketofaali omukyala Judith Babye takyafulumya nnyimba. Nakolako post abangoberera ku Facebook yange nagikolako nga musaba waba asobola akomewo amazima gali nti Judith Babye tofaalidde nnyo. Anyway, we tuba tuzeeko music asinga owulirizibwa mu ggwanga. It's the most played songs. Oh really? I'm not surprised actually. It should be. So olowooza kitwala wanga industry ya gospel? Olwaki? Kubanga tulabira ddala abantu nga wonalaba omukulu Sebata wakira leta yakayimba n'asuulayoko. Bangamba nti Judith naye areleasingayoko n'endowooza ekyokubanga tali mu ggwanga promotion neekola ki? Bangamba abamufollowinga bamanyi nti ndowooza releasinga. Nate si yoli music we yasooka ng'oyimba. Ate oyagala ddiremu ddala ziri. Waliwo oyimba obwo yakubanga.
nga nawe owulira ddala amazima gali nti Judith tumuwa ekitiibwa si mu balokole mokka mu bantu bonna. Kati ne wona agenda okuziika kw'abasiraamu era olimba bajja lukuba nona agenda mu church yawo bajja lukuba. Yes, ne tulina omukisa ogwo nti mulamu ajja kudda. So kati mbadde nsaba tuweeyo akapeera ak'oluyimba lwaffe olupya osibule n'abalabi ba KBS TV. Okay, kayimba kagamba Who am I Lord that you show your loving? Who am I Lord you still care for me? Who am I Lord that you show your loving? Who am I Lord, Lord you care for me? Kayimba nno kagenda katone muli endongo gy'otalabanga. Nawe oli pastor? Yeah, natandika okubuulira enjiri ebya serious. Yes. Nga pastor Bugembe yakuinspiringa? You cannot be inspired by anyone because you can be inspired n'omaliza nga okopye naye olina okusiba n'osaba n'okakasa nti Katonda akikuyitidde nti Omwoyo Omutukuvu akoze ki? Okuyitibwa nange kati akikuyitidde. Okuyitibwa nange kati nkuwulira. Oyinza okweyitawo n'akaamu sikyo. Okuyitibwa nange kati nkuwulira. Oyinza okweyita kaamu oba owedde. Yeah. Yes. So kati musically oli mu stage ki ya gospel? Stage tulina kinaki? Tulina stage esooka osooka amasaazi no ndi wasooka oba at least ninako wendi. No, nze ndi proud nnyo kubanga abantu bagenze mu America ne babulira eyo n'abatali ba gospel babula. Yes, naye nze Mukama nnyambye nti music wange abadde eyalinga era wano wenjagala okutwala omukisa okwebaza KBS n'okwebaza media nyingi wonna music wange abadde aplayinga. So bye nali nnyimba ate munenga sinagenda byeyongeddeko nga siriyo. Era abantu bangi bantegedde ku nnyimba ze nkubidde eri naye nga ate bali Uganda. So I'm just grateful. Era osanze n'ebintu bikyuse Uganda. Ebintu bikyuse. Osanze bali enskini weebali. Bali enskini. Tokyegenderezanga buli mwaka waliyo omuyimbi Katonda gwaleeta. Yes, buli mwaka alien skin abadde waaguno nerinda n'ogujja wali agenda okujja nga mulala owekyayiwenjayi wamuwulidde? Namuwulidde. Omwana yakuba oluyimba naye musabira wamaanyi lulungi nnyo naawe. Pastor wagidde oluyimba lwakyayiwenjayi? Sigambye nti mugende mukole ki but musically ng'omuyimbi kisanyusa okulaba abaana ng'abo nga bafunye. Oyinza okusanga omwana oyo nga badde n'ekyokulya takirina. Okitegeera. So ng'omuntu alumirirwa abantu kubanga oba ng'oli musumba nga tolumirirwa abantu kibi. Ng'omuntu alumirirwa abantu asooka n'otegeera nti omuntu ono afunye ekyokulya. Ebirala byonna birina kumusanga awo. Okitegeera. Lulimba lulungi nnyo buli asobola Mukama gwawadde omukisa n'ayimba n'avaayo ffe tusigala tukyebaliza Mukama kubanga bangi kati abali mu kulya ate ku kyayiwa eki kasa tebali ate enjaayi kasube bayimbako biyimbe tebabiriira ddala simanyi. Ekyo so sibula abalabi ba KBS TV. Abalabi ba KBS TV I'm so grateful to be ndi musanyufu nnyo okubeera wano. Mukama abampeere nnyo omukisa. Ndi Dr. Brian DUMBA mwenna mbaagala nnyo. Osobola okunfollowinga ku Facebook mbeerako I preach every Sunday. Then osobola n'okula byonna TikTok biki YouTube n'abali ku YouTube olutambula abo bonna mbatumiddeko ab'olugambo. Omukulu Lawrence yali ku kamera yakwasaganya YouTube oyo alina olugambo. Omukulu Lawrence nkutumiddeko nnyo. Sawa weebali nnyo weebalire ddala emirimu kuntekamu kamera eno ensi nange nendabako naawe nkwebaza weebale kunnoonyako. Mukama akumpeera omukisa omunene. Omukisa agenda kumpa ne DJ Brian mutumidde. Omukisa agumpe ne dola zange ng'ozimpa pasta. Yes. Wegamba omukisa. Omukisa ogwagala naye nga nze nsooka. Sooka ompa omukisa. Lwaki tolinda gwa Katonda okusooka? Pasta munene naye